yes, nkwaniriza nenkobaza kubanga otwegeseko nako olwaliro gisinzira okubeera ngolaba lugonvizi we are back dozo owulire eddoboozi kakatujja gamba nti oba oliawo yaddeko naye kagira ne kasimba naye baŋŋamye njagenda nterera bulungi mpola mpola naye nga nkwaniriza gwalaba lugonvizi show mwebale nnyo mwebalire ddala lunaku lwakuna ennaku z'omwezi tugamba nti 10 omwezi gwa 2 omwaka 2022 Josinziro okubeera ng'otulaba abali ku Lugonvizi show wano munda mu ggwanga erya Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala ate nga nammwe abali wabweru wa Uganda nnyongera okubebaza abatava ku mukutu guno abatulaba buli kaseera naga nti mwami Lugonvu tannateekayo nze wuyo nyongera okubebaza mwebale nnyo mwebalire ddala abali ku Lugonvizi show. Sentongo Frederick Lugonvu gemanya ganga we are back in a new year ndoza guno gwe mwaka gwe mwezi gwe tusoose era ye program esookedde ddala okubanga tugikola mu studio empya sijja gibasabukwa sijja kugisabukulula gye muli naye nga oliawo tujja unveiling very soon tomorrow enkya tugenda kubanga tukwata akalwako omuwanguzi Owarwengo Geno Hardware, wonderful. Onako reja tugenda kubanga tukwata akalwako omuwanguzi Owarwengo Geno Hardware. Ani agenda okubanga asukira mu busawo bwa Seminti 50. Ani agenda okubanga asukira mu busawo bwa Seminti 30, 20 n'obusawo bwa Seminti 10 beddu bwe busawo 50 omugatte obwatowereddwa banafa Owarwengo Geno Hardware. Abwabadde 5 ninga nti nankanyongerako obusawo 10 ne buwera obusawo 6 akalu kano kagenda kukwatibwa nkya ku ssaawa zijja kubeera 4 ez'ekiro lwe tugenda okakwata ne banafa Owarwengo Geno Hardware tugenda kubeera no mu studio yaffe mwennyini tubeere nga tuzuula ani omuwanguzi wa Lwengo ani awangudde asoogedde okubanga afuuka omuwanguzi n'obusawo 30 ani agenda okuwangula obusawo 20 ani agenda okuwangula obusawo 10 beddu obusobola okubanga bukutandikira omusingi n'okusitulirako ku nnyumba yo n'omanya nti kaakati otandise bangi babadde beebuuza nti neetaba ntya mu kalulu ka Lwengo Geno Hardware kyolina okubanga okola kiri kimu kwe kubanga ofuuka landlord ne banafa ba Lugonvu property consultants kakati ate bali banywanyi bagamba nti bw'ogula plot ne banafa ba Lugonvu property consultants ate bw'ogenda mu Lwengo Geno oba oyingidde mu kalulu ka Lwengo Geno Hardware era nga mu kaseera kano nnyongera okubanga njoyizaayoza muneegateko tuyozaayoze ba landlord ne ba landlady. I'm so happy olunaku olwaliro I wasn't that well naye ngezezaako nenkolako kyensobodde njagala okuyozaayoza abafuuse ba landlord njagala okuyozaayoza abafuuse ba landlady ku estate yaffe empya eya Mpigi Kyanja Kabira ku Masaka Road plot estate yene eri Mpigi Kabira ojja okubanga ogisanga fuuti 5 ku 10 ku bukadde 8 beddu fuuti 5 ku 10 ku bukadde 8 ate nga kubeerako n'ekyapa kyo tewali gamba nti kakati omaze okugula poloti ate kakati weegula ofune ekyapa ate kakati kwata weesaleko ku ssente z'obukadde 8 kwe kubeera n'ekyapa kyo kyennyini. Omanyi kye kitegeeza okuba n'ekyapa ekya private Maryland ku bukadde 8 wano mu Central wova n'ojja mu Kampala n'okola 10,000 zokka taxi ndowooza taxi eri mu 35 Empigi simanyi bulungi ennaku zino 35 bwe baseerabidde sisuubira nti yatuuka mu 5 naye nga estate eyo nga bw'ogiraba ku screen ye estate yasabukuluddwa olunaku olw'eggulo era ng'olunaku olwaliro tufunye ba landlord ne ba landlady ekisinza okumpa essanyu era ekyampa essanyu mu nnaku zino kwe kuba nti abantu bongedde okubanga abaami luli baali nga batono naye kati abaami bongedde okusitukiramu era tekikwewunyisa nga olunaku olw'enkya mu kalulu k'enkya tugenda kulaba ng'abamu ku bawanguzi bagenda kubeera baami olunaku olw'enkya ku ssaawa 4 bw'obanga okimanyi nti oli omu ku baali baguze poloti mu Lugonvu property consultants bw'obanga okimanyi nti nali nkuyambyeko okufuna poloti enkya oyinza okubanga gwe muwanguzi ow'obusawo 30 oyinza okubanga gwe muwanguzi ow'obusawo 20 oyinza okubanga gwe muwanguzi ow'obusawo 10 ogenda kulaba bulabi nga twanjuluza nti ladies and gentlemen twagala okubanga tulangirira ani alondeddwa oba tunasiba kantuntunu oba tunatunula n'olondayo bulunzi akapapula kojjayo ng'omanya nti ye muwanguzi olukabikula nti omuwanguzi wa obusawo bwa Seminti 30 okuva mu Lwengo Geno Hardware. Ladies and gentlemen, simulala ye Marjoline awa
naye nga oli tulinze bulinzi okulaba ate bigenda kubanga bitambula bityo olunaku lwenkya naye nga I know it's gonna be massive tomorrow. Nzikiriza nti oba oli tugenda kukola ekintu kino mu mbeera ey'omulembe. Njagala okubaza abantu baffe abatulaba buli kaseera abatubeerako abasubscribinga abalikinga abakomentinga ambassador ogamba otya Naudo Maureen. Hope you're doing well. Ndabira timu yonna mugana nge Semudu Abel Glosakulabyeko simanyi oba oli mulamu bulungi nakulabye nga bibaby ebikubuuza Abel waffe oli ludda wa naye nga sikulaba Semudu my brother. Hope oli fine eggulo tewalabiseeko naye twakitambuza mpola mpola ate twabadde twaniveiringa oba oli awo estate empya eya Mpigi Kabira estate ku bukadde 8 wakyaliwo omukisa osobola okufuuka landlord. Enamba y'essimu yeyo gy'olaba ku screen osobola okubanga onkubirako oba okuweereza WhatsApp za bukadde 8 kwe kuli n'ekyapa kyo n'olwekyo bintu bigenda kubanga byanguwa. Kanjagalize Namakula Fatuma Hope oli bulungi sinakulengera simanyi oba kwoli Namakula Fatuma naye nga y'omu ku balabi baffe ab'olulango. Njagala okubaza Kisaaki Janat, njagala okubaza Billy Maureen wali ombuzaabuza ne Naudo Maureen muli ba Luganda manya gegaawukana kati Billy liggwayo litya Billy munda Billy vuma naye nga simanyi Billy Maureen nkwagaliza birungi byero bali nnyo okubanga tova ku Lugomvizi Show waliwo Sharon Natukunda ono y'omu ku bantu abalabi ba Lugomvizi Show b'ensonga waliwo Sheikha Mohammed we bali nnyo balire ddala Sala Nantongo we bali okubanga tova ku Lugomvizi Show waliwo Namatovu Joyce we bali nnyo okubanga nawe kwoli ku Lugomvizi Show Naikoba Annette we bali nnyo we balire ddala Natukunda Christine ali ludda wasinamulengerako Natukunda where are you kansubire nti kwoli Natukunda mbadde sinakulengerako naye kansubire nti kwoli ku Lugomvizi Show. Thank you very much for being always on ogamba nti kasita ziwera ssaawa 4 tulina okubanga twegatta n'omwana wa taata ku Lugomvizi Show. Njagala okubaza Mishu Given Gift ono ali mu tiimu eri eya Semudu Abel naye njagezaako okubigattagatta anyagira naga waliwo Nakamya Angel we bali nnyo balire ddala Namatovu Joyce oyabeera maama wange abenga bibanzaala waliwo Zakia Katusime we bali nnyo we balire ddala. Njagala okubaza Grace Kichoncho we bali okubanga tova ku program eya Lugomvizi Show. Grace Kichoncho bwe mbaseerabidde gwomu kubali mu kalulu. Let's just pray tulaba obunaku olw'enkyoyiza okubanga gwomu okubagenda okubeera abawanguzi abalugomvizi abalwengo gino hardware wano ku Lugomvizi Show abayinza okusukira mu poloti abayinza okusukira mu Seminti obusawo 3 obusawo 2 n'obusawo 10 tujja kubanga tulaba oba oli awo Kichoncho Grace naye nga yabale nnyo webalire ddala nja bangi sisobola kubamalayo. Waliwo Zakia Katusime bambi mulaba nnyo abeerako nakati ninga mulengeddeko bwe mbanga siri mistaken ninga alengeddeko message ye webale nnyo balire ddala okubanga tova ku program. Diana Hamlet webale nnyo balire ddala. Nasansimbe my brother hope you're doing well. Nasansimbe kansubire nti bitambula bulungi. Kisaaki Janat kansubire nti bitambula bulungi yonna gimusinzira okubanga mutulaba. Mama Shabira aliwa Mama Shabira ye first born ye last born ye middle born Mama Shabira webale nnyo webalire ddala kubanga tova ku Lugomvizi Show mundabire Nakangu Prose y'omu ku bantu abatava ku program kwoteeka ne mama wange Nansamba Joan y'omu ku batava ku program eno eya Lugomvizi Show. Waliwo ayinza okuba empi walonaga nti oyinza otya okuneyabira ye Akolaje Pauline liri bwe lityo Pauline Pelon Akolaje Pelon ndowooza liri bwe lityo naye nga webala nnyo balire ddala okubanga tova ku Lugomvizi Show. N'abala bangi sisobola kubanga mbamalayo messages oluusi nziraba ne ngamba abantu bange kwe bali. Nalunkuma Sise my sister thank you very much for always being on webale nnyo balire ddala Nalunkuma Sise okubanga tova ku program. Rita wakuta kute yani kute Rita wa kute nja kwongera okubategeera. I'm getting more in touch with you. In fact nabagamete now it's becoming more a family. Nja kwongera okubategeera Rita wa kute yani
kati Rita nkumanyi naye kati kuute wembuzabuzibwa nayenga nja kwongera okubanga obaoliawo mbategeera n'abatanzi be balenye bali ddala n'abatanzi tauba y'omu ku batava ku programu eno eya Lugomvizi Show n'abala bangi besobola kubanga obaoliawo malayo naye nga njagala okubagamba nti olunaku olw'enkya let's get in touch muwulira bwe nnakumyewo n'oluzungu mujja kutya mujja kutya naye nga olunaku olw'enkya tugenda kubanga tukwatagana okulaba ani agenda okubanga muwanguzi wa Seminti mu kalulu kaffe akagenda okusookera ddala mu bantu abaguze puloti mu Lugonvu Property Consultants ate nga nawe kennyini osobola okubeera omu ku bawanguzi aba Lugonvu Property Consultants oba oliawo maaso awo tujja kubeerangayo n'abakalulu ak'omuwanguzi waffe owa Malakai Ecology nga tugamba nti ani agenda okufuna ekyemisana eky'obwerere ne Lugonvu wali ku Malakai Ecology empewo nga zikufuwako wali ekitende ku luguudo lw'Entebbe bina bijja kubanga bitambula bulungi. Focus Construction mwebale nnyo mwebale ddala omulimu gwe mukola ogw'ettendo Lwengo General Hardware mwebale nnyo mwebale mbadde neerabidde ndegesa kuli bw'oba ng'oli mu ggwanga erya Uganda oba ng'olina sisitawo ali mu ggwanga erya Uganda ali below 28 years mu ggwanga erya Uganda ng'ali below 28 years ng'ali ready and willing okolera up country omulimu weeguli bw'oba ng'oli mu ggwanga erya Uganda oba ng'olina sisitawo gumanyi ali mu ggwanga erya Uganda ng'ali below 28 years ng'ali flexible and ready and willing ndoza byogedde bulungi flexible ready and willing okubanga okolera even up country wabweru wa Kampala noga nti nzamuke kasitagubanga omulimu weeguli Lwengo General Hardware yeetaaga omuntu ng'olina experience obaddeko mu hardware ng'olina experience eri myaka 2 ng'oli mukyala oli muwala oba mukyala ndowooza waggulu wansi nga tosukka myaka 28 nkiddamu nga tosukka myaka 28 ng'obadde ne experience ng'obadde okolera mu hardware olina experience omanyi bwe bitambula omulimu weeguli musava bagenda kusuza bagenda kulisa ate ng'olina okubanga oli ready okolera mu up country gwaga nti nze nyina kolera mu Kampala anti family anti omulimu gwaba bagamba nti nsobola okukolera wabweru wa Kampala Lwengo General Hardware bantegeeza nti waliwo akalimoko yonna gye bakutwala nze naawe essimu ojja kubeera ddala ndowooza ku ya mulongo kanjibawe wano gwe mujja okukwatagana naye ayinza okubanga ajja batuusaayo ajja kumanya ebisingawo kubanga nange yeyampadde ku diiro ensavanaga nti mwana wa taata waliwo abantu bo abali eyo wano tulinawo ko emirimu lwaki tugigabira ab'ebbali ate nga bano bwe balina bagamba nti sheeno egenda kukyusa obulamu bwaffe mpola mpola ojja kuba ku ssimu eno y'essimu y'omukyala mulongo 2 Barbara eri 078 178 127 078 127 127 ojja bakubirako oba okubaweereza naye kuba omuntu ono nnyo omulimu atogambye nti oweereza WhatsApp kuba naye si kiro ojja kuba nkya kubanga obudde buno obuzibi naye gwe gisavinge oba ogiweereza omuntu bw'obanga alina experience mu hardware ng'abadde akola abadde in service naye ng'agamba nti akaakati nsobola okwaniriza omulimu ogwo ne bannaffe aba Lwengo General Hardware ng'oli ready and willing okubanga okolera up country olina okubanga olina empisa olina okubanga wasomako ate ng'ebintu obitegeera ng'omanyi ddala omulimu gwo yes olina okubanga omanyi omulimu gw'essimu yeeyo ya 078 178 127 078 178 127 ndowooza ngisomye bulungi sibakotogedde 0788 17 8127 0788 17 81 ate nonkubyeko nkube 0788 17 8127 yessimu eyo gy'okubanga okubako ate bw'obanga ddala olina experience eyo mu hardware ng'obadde okola omulimu weeguli oba oliawo ng'oli ready and willing okubanga okolera up country nga ne bakusindika kilometers tugambe kilomita nga 10 yes kilomita nga 10 ng'osobola okukolerayo bagenda kusuza bagenda kuliisa breakfast
simanyi breakfast naye kimanyi lunch ne supper kubanga bakusuza ne supper bakulisa lunch ne supper ate nga bakusuza kya breakfast simanyi system ya Lwengo gino hardware bwekola oba baba wa breakfast zenamu naye nga all in all bagaliza birungi byerere tugenda kwogera ku kyolwaliro nze nzija babuzaako kati mbawadde amawulire amalungi mbawadde amawulire amapya mbategeezezza ensonga ya plot zikyaliwo essimu yange mugimanyi ku screen kweri eri 075398 5639 075398 5639 0753985639 yesimu yange bw'obanga oli wabweru wa Uganda mpereza ka WhatsApp kijja kwanguwa nnyo bw'obanga oli mu ggwanga lya Uganda osobola okunkubira naye buno obudde obw'ekiro lwakubanja basaba bwe tubanga tusobola okukozesa WhatsApp tugikozesa ennyo ennyangwira nkyalina challenge mu kwogera ku ssimu naye nga ate WhatsApp nsobola okutextingira ne tuyambagana oba oliawo n'olwekyo bwekityo bwe kiri Lwengo gino hardware nkutegeeza Lunaku Lwa Nkya bwe tuva ku Lwengo gino hardware olunaku olw'enkya tugenda kudda koki akalulu kekenkya then n'omulimu ngubawadde osubobanga gy'oli nga olina omuntu wo ng'alina experience mu hardware baagala mukyala bagala mukyala bangenga ali myaka 28 nga ine experience mu hardware nga wasomako obuyigirize saategedde nga wenkana kyebyo munabimalire eyo naye nga wasomako obooliawo essimu ngikuwadde gyogenda okubanga okubako ya 0788 17 omulimu weeguli n'olwekyo obooliawo bijja kutambula bulungi tukwatagane olunaku olw'enkya tujja kuba ffenna ku ssaawa zijja kubeera nnya wiiki ejja tujja kuddamu butereevu official programs zaffe okubanga zitambula Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday ate nga tugenda kubeera n'abantu ab'enjawulo ne programs ez'enjawulo banaffe aba Lwengo gino hardware they are coming back on board Focus Construction balinaffe on board Sharon will be coming back ekwana mutumbi tugenda kubanga tukomawo Sharon every Thursday ababadde bamusubwa kugamba tugenda kubeera ffenna programu yamanya ennyumba yo tugenda kuddamu okubeera ffenna every Wednesday ku ssaawa zijja kubeera nga nnyezi ekironga bulijjo tugenda kuddamu okubeera ffenna kyekirala ku Sunday kabeera katabo jukira ntwatandika akataba ka Reason as the Word Masterpiece Sunday ntitwali nako olwa challenges ezaaliwo mwazimanya naye Sunday nejja tugenda kubeera nako aka Reason as the Word Masterpiece tujja kubeera nako ne programs zaffe endala ez'enjawulo ez'okwebulirira waliwo programs issues nyingi ezigenda maaso mu ggwanga muwala wange Nalubega abadde Nalubega circulating nnyo ku mawulire ndabye buli omu ng'amwogerako ayogera ekirungi ayogera ekibi ayogera kino ayogera kiri Nalubega ina issues obooliawo naye mu kaseera kano nja basaba bw'obanga oli muwala tooko eyo nnene njagala okubaza muganda wange Shafik okoze omulimu munene nfunye akadde ne mba nga mbadde ngobererako ebimu ku by'obadde okola Shafik weebale nnyo weebalire ddala webale nnyo obadde okola onkoledde bulungi nnyo sheeyo ennyumidde nnyo mbadde njigoberera naye ebaddemu ebyokuyiga bingi abazadde mbasaba abazadde nja kubasaba ekintu kimu abaana bwe tubakkiriza okugenda ebweru okukola sina kubakkiriza omwana baweze emyaka 18-19 ng'asobola okugenda ebweru okukola kiki ennyo tufuuka emigugu mu bulamu bwabwe kiki nnyo tubafuula olusuku kiki ennyo tufuuka engajaba kiki ennyo tufuuka emmomboze buli kyoyagala omwana n'omuteekamu kaakati njagala onkolere kino kaakati njagala ondabirire bwoti omwana agenda kwezimba ddi gwasaba omwana oyina akayumba gwasaba omwana oyina omukyala oba oyina omwami gwasaba omwana oyina akagaali naye omwana gwosaba talina kaalina tomusaasidde nti wanaatuukira myaka gyo nga omukisa gwonna gwabadde nagwo okwezimba gwagulidde agenda kutwala atya abazadde tufuuse ebizibu abazadde tufuuse ebyeneena abazadde tufudde abaana baffe ensuku omwana oyo alina issues nga tezirina ku mbaga oba gamba nti okwanjula omwami teyajja oba ki naye issue gye natunuulira nga ngoberera programu eyo mbadde njigoberera nze muntu atunuulira ebintu ebyenjawulo Faruku onkoledde bulungi thank you very much Faruku weebale nnyo weebalire ddala onkoledde bulungi nnyo okoze follow up naye we nawanikira era ne mmanya nti kati gy'obikomekkerereza gye bigenda okuggwera
ye taata okeera ku makya n'agamba nti baŋŋamba omwana wange bwe yali akomawo yajjira mu nnyonyi 2. Wulira embeera eyo nga n'omuntu amaze emyaka 3 mu ggwanga erya Amerika kizibu okuddira mu nnyonyi 2. Mbwe yaddira mu nnyonyi 2 emu ng'ereese ye endala ng'ereese ssente. Kati omuntu ng'oyo obwongo bwe n'endowooza ye agamba omwana abadde akungula. Yensonga lwaki wawulidde nga buli ekyogerwako bakitambuliza ku ssente. Buli ekyogerwako kaakati nze ogenda kumpa bwezi yaŋŋamba ngulire kino namugamba nkolere kino. Abaana be tufuula ensuku. Mwana kyabeere Saudi Arabia naddira mu nnyonyi 2. Nedda fine. Mwana kyabeere Saudi Arabia kagibeere emyaka 5 n'akomawo n'ensawo ya ssente. Ensawo ya ssente. Naye gwe noga nti yajjira mu nnyonyi 2. Ennyonyi emu ng'ereese ssente, ennyonyi endala ng'ereese ye. Ndowooza owulira embeera eyo. Kati olwo kyamuyingira ng'omuzadde ekintu eky'obulabe, ekintu eky'omutawaana nti yatunuulira omwana we ng'olusuku. Yatunuulira omwana we ng'agenda omumalira byonna. Yatunuulira omwana we ng'ayina buli kye yeetaaga. Oyo taata yali asobola n'okusaba emmotoka gw'olaba. Omuzadde tagulwa. Omuzadde tagulwa. Naye bataata ne bamaama oluusi mufuuka ebizibu. Nze ndabye scenarios nyingi. Abazadde bangi be munsindikira ne ku poloti zino ze tubeera nazo ne munsindikira abazadde. Omuzadde n'akubuuza nti ndiira wa? Naye ng'omwana ye yamusindise. Era abaana bangi abalemereddwa bansindikidde bazadde bamwe ne balemerera. Tulemererwa ku ndiira wa? Ne bwe nandibadde nsobola okuwaayo emitwalo 10 olw'okuyamba omwana wo. Naye kasita nkuwulira nti olimu omutima ogwandiira wa sigikuwa. Era bangi be muwulire nti twalemaganya oluusi byebyo ndiira wa? Omuzadde ononyewo okubira omwana w'enjawulo. Abazadde tubawa ku mbeera ku ssente ze tufunye. Nkoze byenkoze. Maama naawe kano kalye. Mpeeredde abaana, nsasulidde abaana. Maama naawe gomesi gyambale. Maama teyandiyambadde gomesi ng'omwana atudde waka. Nedda wadde bamaama tubaagala. Maama teyandiyambadde gomesi ng'omwana atudde waka bamugubye school fees. Naye gwe bw'oyagala basooke balabirire gwe ng'omwana akyatudde waka school fees. Simanyi gye tuba tulaga. Emboozi eyo mpanvu. Erimu ebyokuyiga bingi. Ensonga y'omuko okujja n'obutajja sibiriiko wabula issue endala gye nnalabyo gye tulina okwegendereza bannyinaze ne baganda bange. Ekyeyebweru w'eggwanga gye muli kireme kubalowoozesa nti temugenda kudda. Kubanga byonna ebyabaddewo nga bamaliriza bagamba nti ono si yabadde ku TikTok ereme boonoona. Nabagamba TikTok, YouTube, Facebook eriko ebintu bingi byosobola okugifunako. Kati tugifunyeko poloti, tuvudde okugifunako poloti, tugifunyeko obusawo bwa Seminti, tuvudde ogifunako obusawo bwa Seminti, tugifunyeko okulungamizibwa n'okwewa amagezi, tuvudde ogifunako okwewa amagezi, tugifunyeko n'emirimu. Kati gwe bodda ku TikTok ng'olaga butiiti, bodda ku TikTok ng'olaga mpale za munda, bodda ku TikTok ng'obikula biteeteeyi kulaga bisambi biddugavu, enkya bagenda kukuba. Abo abantu abakuwaana enkya tebagenda kukuwaana, bagenda kugamba nti twamulaba. Si yonna abadde yeefungula, si yonna abadde akola kino. Naye bandibadde bakuwolerereza batuusa akaseera nga tebakuwolereza kubanga olina ensobi gye wakola ebisse kye bandikuyambye okuwolereza. Mu kaseera omwana w'abeeredde ng'ali mu kusomozebwa kubanga manyi kye kitegeeza okulinda omuko n'atajja. Wabeeredde nga yeetaaga okumukamfatinga, wabeeredde nga yeetaaga okumukumaakuma, okumubudaabuda, okumuzza mu mbeera muga nti guma toli wekka. Babadde bakuba mukube kubanga abadde yeeyisa mu mbeera enzibu ku mikutu gimugatta bantu, TikTok na biki. Mbadde simugoberera naye bye mbadde ndaba nti si yabadde akola bino. Ekintu ky'okola olwaleero osobola okukiraga omwana wo. Ekintu ky'okola olwaleero osobola okukiraga muzadde wo. Programu z'oweereza, amazina g'ozina, ebyevulu gy'obeera, enneeyisaayo, ebigambo by'oyogera, muzadde wo osobola okubyogera nga muli mwenna. Asobola okugyayo akatambiko wadde ng'ofuuse serebu n'akalaga ensi n'aga nti ono mutabani wange. Oba akwekweka. Tulina ebintu bibiri bye tulema okwawula. Waliwo gye bayita fame ne celebrity. Si buli muntu alina ettutumu nti abeera serebu. Era ndaba bangi nga baga nti oyo serebu
omuntu osobola okubanga ettutumu teriri waggulu naye ng'oli serebu okusinga yina ettutumu eri waggulu. Nze nzikiriza okubanga omuntu ali celebrity yandibadde kiva mu kigambo to be celebrated, ng'omuntu asobola okwenyumirizaamu, ng'omuntu alina kyakuyiga. Obeera otya serebu nga tetukuyigirako, naye osobola okuba ow'ettutumu nga toyigirwako kubanga n'akutta embizzi ku kyalo afuuka ow'ettutumu. Tukolerere kubeera baserebu si kufuna ttutumu. Obwa serebu busobola okuwa ettutumu naye ettutumu liyinza obutakuwa bwa serebu nga tebakwenyumirizaamu, nga tebalina kirungi kye bakwogerako. Toba serebu oba n'ettutumu naye nga toli serebu. Ebintu bye tukola tubyegendereze, enneeyisa gye tweyisaamu tugyegendereze, abantu be twogera nabo tubeegendereze. Ekintu ekitagenda kujjako bulamu bwo nti bw'otakikola ofa kireke. Tweteekemu embeera ey'abanandaba batya enkya. Enkya n'alabika ntya, ensi enandaba etya, bananjajinga batya. Bino ebintu byenkola emyaka 10 nsobola obbiraga omwana wange, if no bireke. Mbaagaliza ekiro ekirungi.